kati gikunukkiriza okwera emyezi 4 bwe ky'amasomero gaggalwa mu kaweefube wa gavumenti okutangira abayizi eri ekirwadde ki COVID-19. Kyokka omuggalo guno gukosezza nnyo abasomesa kubanga kati tebakyalina we bajja kigulira magala eddiba. Omusajja ono gw'olaba asiika capati ye Stuart Lubwama era nga musomesa mutendeke mu masomo ga History ne Christian Religious Education oba CRE. Lubwama nga mukulu w'essomero lya Victorian High School e Katabi agamba yasazeewo atandika okusiika capati okusobola okufuna ku nsimbi kubanga n'essuubi ly'okuggula amasomero ttono ddala. Natule waka ne mpulira nga nkooyeewo ate ng'obuvunaanyizibwa busigadde bukyali bwe bumu. Ne nkomekereza nga neetaaga okulabako kyembeera nsobola okuyiiya okufuna akasente. Ono ekisinga okumuluma be bayizi bamuyitako ng'ali ku mulimu guno so nga bw'aba mu kibiina asiiba bakalaatira okusoma ennyo basobole okuba obulungi. Kati nteeberezaamu ngenda yimirira ntya mu baana bange omulundi oguddako mbagamba owaayi mubeere bulungi mubeere bwe muti musome embeera ejjatereera nga tegwa omusomesa waabwe naawe kati oli kubeerawo kulwa kisa kya Katonda. Tuleliizinga abasomesa baffe abasinga nga tetuyina ssente ze tubawadde. Kye twasobolako maybe kyali kyeyo oyo March. Bannannyini ssomero Lubwama gy'akola bagamba nti embeera nabo yabasukkako dda. Kubanga twali tetulina collectinga kyetaagisa ate ekyokubiri ne tubeera nga tetulina position yonna gisobola kukola ki kuyambiramu basomesa baffe. Lubwama si ye musomesa yekka gwe bisobedde ne Judith Nandala omusomesa wa nursery tumusanze kitubulu ku luguudo oludda Entebbe nga kati atunda bikajjo. Okumanya embeera mbi n'enkuba ebadde etonnya temulobedde kusigala ng'atunda ebikajjo. Ono z'akola mu bikajjo azegatta n'ezabba akola ogw'okuweereza ku bizimbe ebizimbisibwa basobole okuyimirizaawo famire yaabwe ey'abantu 4. So kitubeeredde kizibu nnyo kyova nalaba nga lockdown teggwaawo n'ensalawo nkole ki nveeyo ntandikewo akantu akatono akasobola otubeezaawo. Abasomesa abalala embeera buli omu agikaaba bubwe kubanga bye batunuulidde bye bingi naddala okuyimirizaawo famire zaabwe. Omukwano omulungi oba ow'ekisa mulungi avayo ne Mukene n'agamba omusomesa Mukene ali wano naawe otandikira wano. Kati kye tusigaziza ndowooza kupoota na kwoleza ngoye. Kati bano baagala gavumenti ebeeko n'engeri ey'enjawulo gye balowoozaako. Kye tusaba gavumenti atujjukire nga bwe yajjukira ab'akatale, atujjukire nga bwe yajjukira abantu abalala. Nga nze njogera wano ndi musajja nva Busia ku boda simanyi ntuukende ku boda bagiigala bagamba omuntu ave eno tali suppose crossing okugenda wa ku boda Busia. Kati ngenze ntya mu kyalo sina ssente sina ntambula yonna. Okutya okuli omu basomesa nti ekifaananyi kyandyongera okufa mu bayizi be basomesa. Naye kirabika kitya nga ow'omwana gw'osomesezza nga gy'ogenda okwoza ate enkya okomewo okole ki oyimirire mu kiraasi oyo omwana aba agenda kuddamu akuyite musomesa. In fact n'abantu ku kyalo batandise okutusekerera bagamba naye kati oba mwasomamu ki